All right. Enter a world where the sky is the limit. Uterevu natera tuba tukolekede ole images beba tusizaako kano wamune banafa ba MK Video Center ensibuko y'ebina Uganda. Short Films Limited natera nga bulijjo tutandika butandisi mpola. Kano kolekedde okuyigereza bingi bye tulina okutegera. Zenje Studios natera nga bulijjo yitwolekedde kina Uganda kya mulembe. It's a whole image natera nga bulijjo tutandika butandisi ne banafa ba Short Films Limited begase wa moto tusaako again abazenji Studios bakomyewo okubandi bateekateeka ekifaananyi film by Luzinda Charles toyina kumusubwa tutandika butandisi bagiise Nabukalu nate Nabukalu ketandise obutandisi nate Birungi Olivia Malaika toyina kumusubwa abalaba empingu za laavu Musoke Michael natera nga bulijjo Namukwaya Sheila tutandika katandika mpola. Kandi Victoria natera nga bulijjo Kawuma Swaleh ekyali ntandikwa nagambye MK Video Center Namugabi Florence kubazanyi kakano tulengera amaka bwaguuga. My children. Bana bange ono etata I am tired of this note. Agambu tufe nembeera njikoye akoye nonsense ono. 2 years now since your mother passed. Myaka kati ebiri okuva nnyamwe lwe yafa. It must be tough for you to do the home chores, yet you have books to read. Akaseera kabeeredde kazibu That okwebezaawo ate nga mulina n'ebitabo by'okusoma. bringing your stepmother. Kati agambadde nsazeewo okuleeta step mother wammwe mama wammwe mutajje mu maka gano. Mother. Kunu maama. Sure it would be good for your brother and sister to grow up with you. Kijja kubeera kirungi kubanga mulinayo muganda wammwe mulinayo ne sister wammwe. Wait. Lindako. Like seriously? Ibyo zi serious taata. Taata nnyonnyola ensonga ajanzizza mu baana be. You have to bring that woman here. Lwaki toteekeddwa kuleeta mukazi oyo wano? Fine with everything. And good enough we have a maid. Tulina ne maid. We don't want them here. Abo tetubeetaaga wano. I'm a dad. Wamma taata. For me, I'm okay with it. Nze ndyokke nakyo. Yes, and Taata alina omwana ow'obuwala n'ow'obulenzi. Well. Omwana omuwala agamba tojja kuleeta mukazi mulala wano. Tekijja soboka. Mu maka gano. What? Eki? Dad. Taata. Yeah. Kiki? Okumuleeta muleete. Okumuleeta muleete. Yes, no, I'm ready for her. Naye kimanye nti nze ndi mwetegefu gy'ali. Kuniki? Now what are you going to do about it? Kale ogenda kikolera ki? Omuwala wakanye nnyo asimbye ekkuuli. I am the authority in this house. Nze buyinza mu maka gano. To accept her as your mother. Olina okumukkiriza nga nnyoko. Towakana. Omuwala aganye. Tutandika katandike nate. Nyaabwe yafa myaka 2. Taata agamba kandeete nnyammwe omuto. Hajiri ng'abeera mu maka gakwasaganya nammwe ng'abaana. Omuwala awakanye. Nabukalu agamba nedda. Tekijja kusoboka. Tukyatandika katandike kajjudde ebyokuyiga nno. MK Video Center nsibuko y'ebina Uganda wali ku Majestic Plaza level 5 room number 8. Jimmy. Why did you have to accept daddy's proposal? Lwaki okkiriza taata kyagamba? but what's wrong with our brother and sister coming and Naga n'ekizibu ki sister waffe ne brother affe okujja okubeera ano nabo? Like seriously at your age? Wabula ku myaka gyo? Don't you know that we have to protect our mother's property? Gwe tokimanyi tulina okuuma ebyobugagga bya maama waffe? And no one is going to take it as long as... Ate terina omu agenda kubitwala. Nze nga nkyali mulamu. Konuleka by'oliko. Oli naffe maama waffe. our father's biological children, our true blood. Joseph ne Josephine. Baana baffe taata affe yabazaala. I do not consider them as such. Musaayi gwaffe kono nze sibalabanga baganda bange. Ebyo bibyo weerimba. Our mother. Maama waffe. Your wife to our father. Kwegamba taata affe yamulabanga muyaga gyali. Yamulabanga mayengo. Abadde ndowooza ne kyasabirira n'okusabirira nnyaffe affe aleetewo omukazi we omulala. Omuwala se baaganyi. Tutandika katandike nate. Bakayita Nabukalu. Ke kafirimu ke tulaba kinayo. Kali yakwate kuba okujja eri muganda wa mama waabwe. Problem and a big one. Ago kimanyi n'obuzibu. Ate obunene nnyo. That daddy finally decided to bring that woman into our home. Tuyinza nakikiza nti ate oluvannyuma amaze n'asalawo okuleeta omukazi oyo maka gaffe. Koneki? And you also accepted it? Nawe n'okikkiriza? No. Tekisoboka. Better than that.
But surprisingly, Jimmy did. Ekyewuunyisa Jimmy yabikkiriza. Accepted Daddy's proposal. Yakkiriza kimbu yakkiriza taata byagamba. Lika. He knew that woman killed my sister. Ate nga yakimanya nti oyo omukazi yatta sisita wange. Look, Mom. Maama laba. We have to do something. Tulina okubaako kye tukola. To come into our home. Tuyinza kukkiriza mukazi okujja mu maka gaffe. All right. Kale. You know what? Omanyi ki? Just go home. Genda eka. The situation. I'll pass by tomorrow morning. Osooka otegeera embeera gisome nze nja kuyitawo enkya ku makya. Okay. Kale. But it has to be ASAP because she's coming tomorrow. Naye olina okujja atirisi ssaawa 2 zennyini kuba omukazi enkyajja. Omwana asazeewo okusimbira kitaawe kuuli aga tajja kuleeta maama we muto. Kyokka ng'ate omukyala gw'aleeta bambi ayina baganda baabwe yagamba abo si baganda be. Weetegereze nate ono ennyina omuto muganda wa maama we. Tukyatandika nage tulaba Nabukalu MK video sentence buke bina Uganda Majestic Plaza level 5 room number 8 erigwe musobozi wa filimu. Kaakano bukedde ku makya waliwo bwe tulengera abayingiddewo kaonage kajjudde okuyiga embeera n'obulamu etulambulira nate era nga bulijjo. Bazze engugu zibamenya banesansa okubalaba. Oli omukyala naye yali yazaalayo abaana abakulu. Ono ye Josephine. Ono ye Josefu. Bane ndi musanyufu nnyo okuba tugenda kutandika okubeerako ffenna. Ono ye maama. Oli otya munaye? Jimmy ye musanyufu nnyo bambi era ye talina mbeera yonna. Maama agamba mwana gwe okuze ena n'ogejja. Tebufaayo, feel free mubeere comfortable. Wano emuze kati maka gammwe. Let me have this. Where is Leka mbayambeko. Nabukalu? Taata abuuza Nabukalu. In her room. Nabukalu ali mu kisenge kye. Bino mwita gyabuuze ku nnyina ne baganda be. Yeah? This is good. Bane mwami ennyumba nnungi. Kituufu. Thank you. Omukyala yalimu yafa. Thank you. Myaka kati ebiri naga lwaki munange simuleeta. Kaakano bayita Nabukalu eyasimbidde ekintu kino kuwulira bwe bwatunula. Nabukalu. Nabukalu Your mother. sisinkana maama wo. Baana bantu tweddengako. Embeera bwe banga ekunyiga ate tugikuba bantu. Agibakubye. Oli otya? Hello. Nkwatako. Are you okay? Oli bulungi? Honey. Is she okay? Ono alyoke kweri. Nabukalu, are you okay? Nabukalu oli bulungi? Maybe she's not feeling it. Ayi katawulira bulungi. Maybe she's not. Oba osanga tawulira bulungi. Nabukalu ataddewo ekibeera. Yeah, fine. Mulekadde mu kisenge kyawumuleko ko nkiri fine. Kipiro n'asuula naawo. Ono nno omwana tuzaala abaana n'agaana. Taata teyakitwala nga nsonga kwe kubayambako kwata ku migugu baikende ate munange bajja okuba ndi babeera mu maka gano. Banga taata tajja kuba muwuulu ng'ate eri waliyo omukyala amaka gali wano. Tutandika butandisi nate era nga tugenda maaso. Kaakano oluvannyuma twalengera mwana muwala ye Josephine ali ku kkubo. Aliwo yadda Livance. Hello. I'm called Ben. Bamuta Ben. I'm Josephine. Yes, Josephine. I would like to give you a lift. Nali agadde okutwalako buba tufuddeeyo. Ekanda ebendi kito. Tebatera gaana ntambula. Josephine ng'ayingira ntambula. Bendi kito munaamuvugeko. N'akamulu kake. Tambula kirwa kirooto kya buli omu abayagala agivugeko.
teri abaawo nga tayagala givugako watu akati nga nvuga Josephine I've told you ngibo nagamba everything. Every good thing you can think of. aganze na buli kimu na buli kirungi kyosobola okulowoozaako. As I have told you, Mr. Ben, Tawe naga Mr. Ben. I'm still studying. Nze nno nkyasoma. You have to wait. Olina okulinda. I finish my study. Ben atokota. For how long? Kunu bbanga ki? Yes. Myaka nga ebiri. Ebiri. Ha. Okay. Kale. I will wait. Jakulinda. Okay. Kale. Ben atokota. Wala mugambye alindeko emyaka ebiri. Ben alina ekisente. Can help you. Akakaseni kajja muyamba. Amwadde ekyekumi awo. Let me hope to meet you again. Kazi yo kuddamu kusinkana nateera. Okay. No problem. Amusibudde. Josephine. Josephine. Send my greetings to all members in there. Nani munene namusiza kubali eyo bonna. Tewali buzibu. Kali akwate kubo okudde waka. Ono yamuggulira. Engedde nga motoka ya Ben. Gwe emmotoka tebadde ya Ben. Yeah. Ye. Kyogamba bulijjo muli mulavu ne Ben. Ekyotegeeza bulijjo muli mukwano. That then Ne Ben. he had just dropped me. Kuno kwolwo. Kubadde nti abadde ankwana n'engana. Zansudde busuuzi wano. Andeeseeko yadde abadde ankwana n'engana. Kyogamba omuganyi. My dear sister, Ben has got everything a man can. Sisita wange naye weebereremu. Except Oyo Ben alina buli kimu omukazi yenna kyaloota ofuna. still a student. Kkiriza. Kuno kukkiriza bikinze nkyasoma. Mona. Leka naawe. Tosuula mukisa ogwo. Hell no, you can't. Trust me. Neesiga. But you can't just lose Ben. Toyinza kumala gafiirwa Ben. Let me think about it. Kale kankirowoozeeko. That sounds great. Apika mwannyina, apika sisita w'essole. Laba nno. Kumba ayagala lumusulamu. Oli Ben playboy. Thanks for. Tewali atamanyi kaalo. Kaakano otudde eka. And finally, this is my new. Maama mukwano gwazze omukyalirako. Praise God. Amugamba munno gano ge maka gange oluvannyuma. Ayi Katonda yeebazibwe. The house is good. Eno ennyumba ng'eri good. God is good. Ani Katonda mulungi. Anti akaseera konna. But Naye don't forget to come to church. ziweerabira okujja ku kyaki ku Sande. Oh, my dear. Hulika naawe. Trained. Kyaki eba erina balina okujjayo. Okay, mukwano. Ndoza kangende sana. Mwakale mukwano ndooza kangenda ate nsanga abeewange. Mukwano gazze omukyalirako munange wano we yazze. Ge maka gaabwe amapya. Tuli kwe bayita Nabukalu ka firimu. Kakati nno. Udde waka. Nabukalu. I would like to talk to you. Yakwogerako naawe. Ye Jimmy mwannyina. Soko gy'otulire wano. From here, because I'm in a hurry. Ndi mbwangu ngambira wano. The way you behave, Amuga neeyisa gye weeyisaamu nga si y'abantu. don't really like it. Tetujja kugyagala. Dear brother. Mwannyinaze. Ever since that woman came into this Okuva omukazi olwo yajja mu maka gano. thing, but it burdened to me. Nze talina kyali okuleka okuba omugugu gye ndi. Saagala nakumanya. Develop the habit of going out. N'agamba watandise n'omuzo gw'okufuluma ebweru ofulumafuluma buli kaseera. Oba ng'olagawo. Jimmy. I don't want to look at that woman even a single. Nze oyo mukazi saagala mutunako yadde eddakiika. I have to look for a place where I can get peace. Nina okunoonya akafo ninofunira emirembe. You go. Kono n'ewakawo n'otandika okukyawa oyinza kulagawo ewalala. Places where I can go to. Waliwo ebifo bingi we nina okulaga. My mother's house because of that brat. Naaga naye siyinza kubeera mu maka. Pack up her things and leave. Siyinza kugenda maaso na kufiirwa maka gaama. You know what? Maama wange olw'okuba nti emmesi eyo. Tayimu ejja natuuka nkwata ebyange mpaakinga engende bwe kinaaba kigaanye. Tomalira na budde. Tayagala mugambako. Wanyina asigala amutunulidde. Kano omukyala. Maama yaliwo ebbali. Nabukalu nnyabo. Better be quick because I'm going. Ogamba kiyangu wangenda. Finger this time. Olaga wakubudde buno. You think I'm stupid? Ozazi ndi musiru. Knowing where I'm going? Simanyi wajendaga ntambula butambuzi. In and get something to eat. Naga walisose nojja n'ofuna ku kyokulya ati sinogenda. Ate nze n'emmere byantama tebimpoomye. Yendaga bafumba. Yes. N'ebimera byantama sibiwooma.
What Bana. did I ask for you? Katata wanakubuza tunamugamba ki? Now, he's my father. Kaso kimanyi kitange. I will explain it to him when I get back. Njamunnyonnyola nga nkomyewo. That. N'ekirala. Nebbere ku kifuba tebambuuza wa. Muntu alina ebbere ku kifuba tebamubuuza wa gy'alaga. Ndi mukazi mukulu. Tagambwako Nabukalu. Ha. Katonda wattu. MK Video Center na tensi muko bina Uganda wali ku Majestic Plaza level 5 room number 8. Erigwa musobozi wa cinema wineze bina Uganda. Nawe atwala akamu. Nawe gwe ne tagotandika business ebina Uganda mu system eno. Ojja kubanga obekwatako. Kaka Josephine ali ku TV arabe waka wano. Ndaba ka music ono kwe kujja. Naso kaimira kaine ennugwe ya buli kika ne kakwata remote. Ataddeko WTV. Lwaki okoze ekyo? Wait, what? Eki? Why have you changed it? Lwaki okyusiza kyano? Because that's what I want. Nti kyenjagala. But I was the first in Nze nasoose wano. the owner of that TV. Nze gwe nnyini TV. Nze nnyiniyo. Property. Eno TV ya taata. Yes. Ya taata nti ye. Stupid woman. Gwe mukazi gw'omusiru. And you can ask your mother where her TV is. Gwe genda obuuze mama wo TV ye wagyeri. Eno ya mama wo. Hello. Nabukalu nnyabo. Mpa remote eyo. Ng'anyi. Ogenda kukola ki? Nabukalu nno mpa remote. I want to give it to you. What? Sigenda gikuwa. Give me that remote. Mpa remote Nabukalu. Nabukalu. Nesonyiwa. This is my house and I met. Eno ennyumba yange ne remote mba nina okuba nayo. This is not your remote. Wano si wammwe. House. This is my house. Wano wange. Wano wange. Abayi kiki? You know her very well. You don't. Josephine ono omumanyi tolina kayana naye muleke. You know what? I'm tired of all of you. Wabula mwe namba koyi. You leave my house and go. Muve mu nyumba yange mugende. Ennyumba nayiye. Go. Mugende. Here. Munvira wano mugende. Sibaagala nawo. Mwantama. Abagobye mu nyumba yiye. Yamanyi n'ettafaali bwe ligula. Yamanyi bw'oyimirira ng'ogula poloti n'ekibanja. Kaakati tudda ku mwanyi na Jime. First have a look at this. Baana sooka olabe ebibaluwa. Aze n'ekipapula. Really thanks for the prayers. Baana Katonda yeebazibwa essaala. Oh my goodness. Katonda wattu. So good. Kiri good. Wow, kongs. Baana yoga. So tell me, Kati mbulira. first are you going to join Ogenda ku university ki? course that we've been longing for? Gy'ogenda okwegattako ku kosi gy'obadde oyaayaanira okusoma. Like, I want to join the seminar and become a. Kati agamba ayagala kwegatta ku seminari agenda kufuuka mu seminaariyo. Eki oli mulalu. Are you bewitched all? Don't you know that Catholic priests are not allowed to marry? Gwe tokimanyi nti abaseminaariyo tebakkirizibwa kuwasa. Gwe The curtain from your eyes. jakate neri maaso go. There's Jimmy, a childless religious father. On another side, there is Joseph, a biological father to a number of children. Kaakano laba. So tell me, how is that going to declare you as his hair in the wheel? Amuga taata agenda kulangirira atya ng'omusika we mu kiraamo. Nga bino by'ogenda okusoma togenda kuteekawo yadde famire. Yagamba bino tabifaako. Taata alina Josephine alina Joseph. Sirika! Do I need to educate you that you have to protect a mother's properties? Weetaaga kusomesa okuba nti tulina okuuma ebyabugagga bya maama waffe. Don't have your eyes closed. Agamba leka. I also need to educate you. Zibula ku maaso. Talking about belong to both our parents. Gwe naawe weetaaga kusomesebwa nti ebyobugagga byogerako byabazadde baffe. Are also rightful shareholders of their father's property. Ate weetaaga kumanya nti ddala mbutuufu Josephine ne Joseph nabo balina omugabo ku byobugagga bya famire. I knew this woman will never stop until she does something wrong. Bane namanya nti omukazi ono tajja kulekera okuleka nga amaze okukola ekikyamu. Kati ne mwannyinaze baakuloza ejjime. Katonda atuuno kati ogenda kwegatta ku baseminaariyo. Ayi Katonda wattu. Mwannyina mbu gwabadde alinamu essuubi abadde agamba okuba nti ayinza okusikira. Ate wuno agenda kusoma bufaaza. Ye kyekirooto kye. Kaakano tudda ku bendikito. Josephine mwana gwe nze nkugambye nkwagala nnyo. Love you. But try to be a responsible man. Akali omuwala amugamba munnaye sigaano njagala naye n'okuba omusajja obuvunaanyizibwa. And I will do whatever it takes. Nze nja kukola buli kimu kyonna. You my love. Okikuwa kyonna ky'oba oyagadde my love. Darling, thanks for your time today. Akano Joseph naye yalinayo omuntu we. Era amuga darling weebale nnyo akadde kompadde olwaleero. Are you sure?
Loving you is my duty. Kagamba ekyokwagala wane mulimu gwange. Ddala kweri nti oh my God. We leave. First close your eyes. Nga zitunava wano sooka ozibiriza amaaso nina ekirabo gy'oli. Nagambye mu video center nate nsibuko ebina Uganda Majestic Plaza wali level 5 room number 8. Alright. Zibiri zaggwe. Aina kyayagala okumuwa surprise. Tulaba Nabukalu ke ka film. Ziva mwemuke. Kali omwami yajja akalaba ebbali. Wekamuwa. You can now open your eyes. Ani kali zibula amaaso. Bannange. Oh my God. Amuletedde ebyaka byamuyiyemu wali ekyombo. Amanyabo. Yemu ekyombo ky'essimu empya. Okyagadde. Girlfriend abadde akwata kabiriiti. Bamuyiyemu ey'okuseereza. Honey. This is to show how much I love you. Akumbutufu kakulaga nkwagala kyenkana ki. Care about you. Era nkufaako kyenkana ki. Please, darling. Bambi darling. Keep the promise. Gume ekisuubizo kyekyo. Of course I'll always love. Of course bana yenja kubeerawo ku lulwo. Kyeka naye mwana gwe. Tambudde kiro nnyo bulala. Kaakati onaze okulaba maama wo omuto. Ng'otambudde ekiro maama. Badde mweraliikirivu mwana gwe. Mwana wange kiki? Kiki mwana wange? Ngunkyaye. Naye mukwano si kukya. Maama si kukya munange. It's just due to a lot of work here. Lwakuba wano waliwo emirimu mingi mwana gwe. Maama ankola. How is your new mom? And gwe ne maama wo muli mutya? Mama. Walk like a slave. Nze wano nkolanga muddu. I can see. Wamma nkiraba. Ndaba wenna okoze. Wenna okoze ofuuse nalubiri. Mama. I'm even scared she wants to steal my property. Bannange ntya n'okutya ono omukazi ayagala kubba bya bugagga byange. Eki? You can't let that happen. Tetuyinza kuleka ekyo kutuukawo. Not while I'm still alive. Okuleka maama mpozi nga maze kufa. I wouldn't have left me as her heir for no good reason. Sister wange teyalinde singa musikaawe gwatali nsonga. Kati baagala kubba. Oyo talina kyali. Talina kyali oyo. Talina kyali. Takutiisa tomutya. Mpabiswa. Uyo si buzibu. Tuwala mpabiswa ng'oleeta nkulukuku. I'm going to think of something. Genda kubaako kye ndowooza. To do it very fast. Maama weetaaga okikola nno mangu. Let's meet sometime next week. Tusinkane wiiki ejja. I'll have thought of something. Nina kye nalowoozezza. In fact. Mazima. So that I think of something. Tusisinkane tubeeko kye tulowooza. Mbona omuwala wano akola nnyo era bamukozesanga muddu era maama ayagala kuwamba maka. Ye Nabukalu. Abigambe maama w'omuto. Muganda wa nnyina eyafa. Weetegereza nate firimu tulaba Nabukalu. Ekutuusibwako bannaffe aba MK Video Center ensibuko ebina Uganda ali ku Majestic Plaza level 5 room number 80. Gw'omusuubuzi wa firimu wenna. Nawe yeetaaga akamu akamu naye yeetaaga otandika bizinensi ebina Uganda. Genda ku Majestic Plaza oba kuba ku 0701 1055. MK. Kaakano munange Jime yalina ekirooto ekyokgenda mu kigo okuba asoma obufaaza. Era ebbaluwa yazze bamwadimiitinze balina omusibula. Ekaseera munange ayolekere. Mama. My sister Josephine. Sister Josephine. My brother Joseph. Muganda wange Joseph. Samali. This is the right time. Ke kaseera katuufu. To go and start on my journey of. Nange ngende ntandika olugendo lwange ng'omusosodoti. Era. My brother. I wish you the best. Mbone nkwagaliza ekisinga. And may the Almighty God era protect you and guide you. Katonda w'amaanyi akulembere era akugaidinge. How are we not going to have a prayer? Bani tetugenda kufuna kusaala. Okay, let's humble ourselves. Mama ali mukyala si mubi. Heavenly Father, we thank you for this day. Mama ga kitaffe ali mu ggulu tukwebaza olunaku luno. Thank you for our son Jimmy. Era tukwebaza ku lw'omwana waffe Jimmy. And dear Lord, protect him, guide him. Olw'olugendo lwe lwakutte mukuuma omugaidinge. True. We know that you are the only living God we serve. Tukimanyi gwe Katonda omulamu gwe tuweereza. The Holy Spirit. Linnya ly'omwana omwoyo mutukuvu amiina. Bamusabidde. Thank you for supporting me in this. Mama gamune webali nnyo kumpagira mu kino. Amwebaza. Kaakano tudde eno. Nabukalu. Bazzukulu. Kale mutekemu ekigali mu lopa ensonga. Ekigali keetaagisa kulopa ensonga.
Kigali kyeki. Sente tulina mutwalo. Bazze kuntuula kungo. Baba. Tikole mangu. Bajjajja tebagala balwisa. Kajemu. Oka. Kazungulule. Yaga kuvunga mikisa. Mikisa gyagala givunga gyonna, gyevunge. Bajjajja tebagala busente bwezinze. Kakwate bwe mikono ebiri. Lopa ensonga. Nsonga kikati. Lopa. Lokoma. Bazze okulopa ensonga. Bugambe. Jajja. Omukazi mukase bwe yatta maama wange. Omukazi mukase bwe yatta maama wange kati ate nange ayagala kunzita. Je tusaa tuyamba. Ani? Jajja tuyambe. Ha! Empulira. Mundeku. Bazze ku ndagu. Muzukulu. Ngandaba ntayina mutawa. Omukazi ngandaba tayina buzibu. Jajja. Zibwa buyina. Oli ayina obuzibu. Omukazi oyo muzibu nnyo. Wabulabe nnyo omukazi oyo. Kirabika yamala dda okweganga. Alabika yeeganga dda. Obujulizi bubuli. Nga buli agezaako munonyezaako obujulizi bubula. Amulimbye. Ha! Ze mukutula nsingo nzanyirwako. Tewali kinnema. Kwata endekwe Yesuwa. Leeta nantalemwa tulabe. Ho. Muzukulu. Yagala mukolere ki ono? Yogera. Amukolere ki omukazi? Bamutte. Jajja omukazi oyo mutte. Afe. N'abaana be bonna. Weewaawo baba. Weewaawo. Omwana ono yalina ettima. Kwata awo. Kwata. Nagula omukono. Ne guno. Wanika mu bbanga. Situda mukono wanike. Wanika. Bwenjogera ngoddamu nti ye. Bwenjogera ddamu nti ye. Afe. Afe. Kale. Kati. Muyina okundeetera ekyoya ky'enkwale. Abatumye ekyoya ky'enkwale. Mumpulidde? Mundeetere Nabbobi. Ne Nabbobi mwagala. N'omusota. Ogwakalya enswere. Musota ogwakalya enswere enkazi. Yajja. Ebyo nga bingi. Ate bizibu byakufuna. Omusota ogwakalya enswere enkazi ogujjawa. Tukuwe ssente. Jajja mbadde nsaba. Tukuwe ssente obitufunire. Tewali tagalyawo. Amuteekawo obuuma. Kasamusawo obuuma. Bajjajja balina olulimi lwabwe. Teekawo obuuma 10. Ayagala buuma. Yanguwa. Bajjajja tebeetaaga kulwisa. Maama omutwe alina ku ssente. Kiwedde. Tambule mugende kyennyumanyuma mugende. Nze mujja kundaba ndabikira mu nkuba. Nzijira mu nkuba. Sitambula mu musana. Ntambulira mu nkuba nze mwangu mugende. Temutunula mabega. Kaakano bagenze ku ndagu. Baagala okulogga. Ebiseera ebisinga omutima ogwo omubi, omutima ogutangaliza, omutima ogutasonyiwa, gukuleetera okola ekibi. Kaakano Josephine yuno. Maama yajja mpola amulabye. Josephine. Anayi maama goli awo. Are you fine? Mwana ngoli bulungi. I'm fine. Ni fine mama. Kweli. But you don't look to be fine. Ninga tuleka kuba fine. I'm fine. Mama ndi bulungi. Omukwata ku maaso. Josephine. Are you pregnant? Oli lubuto. I'm not pregnant. Mama siri lubuto. Bazeegana. Josephine, I'm your mother. Josephine ndi mama Your friend. Era ndi mukwano gwo. Talk to me. Yogera nange. Mommy, I'm not pregnant. Mama siri lubuto. Josephine. Keegana. What? Kiki? Why? Lwaki naye? Why did you do this to me? Lwaki wankola kino? Josephine, you know the situation we are in. Omanyi embeera gye tuli mwana wa. You do this to me, Josephine. Naye ate nonkola kino Josephine? Sorry, mommy. Mama nsonyiwa. Ani alina obuvunaanyizibwa ku lubuto olwo? Ben Dikito. Beni? You mean the Ben I know? Ono Beni gwe manyi. Atayisa mpale na sikaati. Is he aware of it? Akimanyiko. Yes. Iye. What am I going to tell your dad? Katata unge namugamba ki? I'm going to talk to him. Genda kwogera ntya naye? Josephine. Amonzise. Onzise. Embeera gye tulimu etaali yakweya tetulina tebenkera. Kati mbw ate ofunye lubuto?
akanno munetudde eno zireeta Joseph bye ekikalu kye wali. Yes, please, how may I help you? Bani nkuyambe ntya bambi? Applied for a job and I was told to check around this. Kati agamba yagezaako okuapulayinga ofuna omulimu y'okusaba omulimu mu bufunze. Naye bamugamba ajja akyekingeko mu budde buno. Kuno kalirindako awo tulabe. Joseph yali asoma ebitabo bye musajja ate ono gw'olaba naye ng'embeera tennaba kutereera. Azze wano yagezaako okuapulayinga kulaba bayinza okufunawo ku mulimu ddwaliro. Kaakano Josephine ajja. Kikyali lwaki oli bw'oti? You see, Ben. Ben kati olaba. Careful and you took things for granted. Nze nagamba bannaye weegendezeko ebintu ebitwala ng'ebitalina nsonga. Kikikusaaga. You come pregnant. Musikusaaga ndi lubuto. It's fine. Kiri fine. Eki? Why are you so happy about? Lwaki oli musanyufu ky'olubuto? Seems you don't care about. Oleka tonfanako. Do you know that I'm still studying? Bwe tokimanyi ndi nkyasoma. Josephine, as I told you, nga bwe nagamba, I'm going to come to your parents. Ngenda kujja eri bazadde bo. And after, we start staying together. Oluvannyuma tutandika okuba ffenna. Love weri. My studies, Ben. Kati ate olw'okusoma kwange Ben. After giving birth, ani bw'omala osoma, I'll take you back to school. nja kuzzayo ku ssomero. It's okay. Ekyo kiri oke naye. Imagine myself in front of my dad and now. Kati bane simanyi nayo ngeri gye nyiza kwerowoozaako mu maaso ga taata wange ngenda mugamba ki? Everything will be fine. Buli kimu kijja kuba fine, tofaayo. Bendikito si ye muntu eyali agiraagira ati era yeewagira awantu aliko asimbyewo ensigo. Wala yamufunisa olubuto. Atudda ku Joseph. He's coming. Okay, please. Director ajja. Kunu kali bambi. Oh. Yes, Doctor. Joseph. How are you? Doctor. By the way. Why? I'm sorry. Unansonyiwa. Name never appeared. Erinnya lyo teryalabikidde ku list ey'abagenda okukola omulimu guno. Oh God. Katonda wattu. Why me? Lwaki nze kiki nakola? Joseph. You can always try out somewhere else. Naawe osobola okugezaako ewalala. To give up. Tolina kupowa. Ebyemirimu bwe biba. Omusajja atuli kale nkitegedde. Bannange. Embeera eno. Abadde azze asaba ekkalimu. Yasoma busawo. Nina akalimu takafunye. Katonda waliwo embeera gy'otuukamu n'olowooza nti yakwerabira naye Katonda teyeerabirangako kitonde kye yatonda ku nsi kuno. Byonna bibaamu kuba kugezesa kwe. Munnange kuba kuguma. Biseera ebisinga. Yatambula akuva mu ddwaliro naye nga takikkiriza. Ajja agezeeko okwapulayinga. Nabo baafuna kalimu naye mu ne byagaanyi. Kati ate ayina okukwata ekkubo okuddayo ewaka nga bw'anoonya ewalala. Everywhere but failed. Yagamba kitaawe taata ngezezaako buli wamu n'ebigaanyi. Ye Kazende boy. You know, Joseph, I'm suggesting that maybe you make your own clinic. Kati agamba Joseph nze kyembadde nga oba osanga twalitandise clinic eyaffe. Have any startup capital? Aga taata kyali badde kikulu naye sina kapita atandika. Tofa ku ekyo. Provide that. Ekyo nsobola kukikolerera. Long as you promise me to. Kasoobanga onsuubiza. Seriously. Nti ojja kukola nnyo ate okole serious. I promise. Kuntaata nkusuubiza. Of course I will. Okay, fine. Nja kikola. Then go and make your budget. Nankiri fine. And give it to me. Kuntaata nikati genda okole budget yo ogimpe. Awo nno bataata mulina okukolamu. Okay. Amusuubiza omuwa capital. Tobonaabona tandike clinic eyaffe. Ka Joseph musajja tuyavaawo afunye akaseko. Taata amugambye agenda akole budget. Abaali wano nga muwala we. Bano tabamanyi nga baganda be talina gwategeera wano nga muntu. Taata. Kiki? What you're doing is not fair at all. Kyokola tekiri fair wabula. Kiki otegeeza? No, you love Joseph. Joseph kati omwagala. Successor Jimmy. N'okusinga omusikaawo Jimmy. Jimmy decided to join the seminar. Jimmy yasalawo genda mu kigo. My successor. Tajja kuba musika wange. Fair. Tekiri fair. Not fair. Jimmy is your only son. Kye kitali fair nti Jimmy mutabani wo yekka. Son? Mutabani wange yekka. How about Joseph? Ate olwo Joseph. Togaana zaala Jimmy yekka. Gwe. Both my children. Bonna baana bange mwenna muli baana bange. Only son from the wedlock. Wedlock or no wedlock, they are both my children. Kyonna kye kiri. Oba oli yazaalibwa bbali. Oba teyazaalibwa bbali. Bonna baana bange. Tonyumya. Banna.
all my children and my family baana bange bonna will have a share of my ne family yange yonna erina okufuna omulamwa oba omutemwa Daddy, ku byobugagga byange. how that will happen? Taata sijja kuleka ekyo tuukawo. Of yours bears my late mother's sweat. Ebyobugagga byonna by'olina byaliko entuuyo za mmange. When it's slipping into wrong people's hands. Siyinza kubireka gwa mikono gy'abakyamu. Tekisoboka. You get out of my sight. Nva maaso. Eki? Just get. Nva maaso kye ŋŋamba. Kabadde ki? Kanoonya okundaba mu kamwa. Sebo kamugenda ebyobugagga tekajja kuganya balala. Kubanga mbu ebyobugagga biriko entuuyo za maama waako. Ozajja n'abaana gwe agaana. Tugenda maaso tulaba Nabukalu nate. Nagambe kutosibwako wanafa ba MK Video Sentence mu kabina Uganda ali ku Majestic Plaza level 5 room number 8. Kakano muzee yono. Li ku laptop ye mpola mpola. Waliwo ne yafunye olubuto. Kyokka kyatya. Lingi jazo sinkana mutaata. Abali wano zireeta Josephine. Taata anyizeemuko kuba omwana ono yabadde asoma. Dad. Tata. Yeah. I'm so sorry for what I did. Muno nonsonyiwa ku kye nakola. But I request you to take me back to school after giving. Tata mune nkusaba nzeeyo ku ssomero nga maze okuzaala. Kyokka gwe. Yamutunuulira. Josephine. You seriously annoyed me. Butuufu wanyiizizza eby'ekitalo. But if you realized your mistake, naye obanga otegedde ensobi yo, then I'm ready to forgive you. Ndi mweteefuteefu okusonyiwa. Kamu neebubala ennyo taata. Bagazaala ekibi akiwongerera munnange. This time I want you to focus on your studies. Wabula muga ku mulundi guno njagala ofokasinge ku by'okusomako. Will Dad. Taata nja kikola. Kusuubiza sijja kuddamu kuyiwa nateera. Okay. Kale. Can you get me a glass of water, please? Genda bambi oneetere ku giraasi y'amazzi. Sooka nyweko. Taata bizinesi maani bali abasajja abaakola. Kali bamusuubiza. Akyala kwe kujja ebbali. Kano kajja. Oh. Hey, mistress. Hello, madam. You here stood in our chairs. Oli wano kyatudde mu ntebe zaffe. But now tetulina mmere gye tumala yaku. Have said like that. Cause I'm like this because of. Excuse me. Naga tewali ogedde na kintu bwe kityo ndi bwe ntera okuba ndi gwe kanono ke kamusendasenda ne kamupika. Kono nsonyiwaamu oli mwana mutoze nakutuma. Aren't you ashamed of yourself? Toswala. Because I wonder how an educated girl like you bane neewuunya and wanted pregnancy. Omuwala nga gwe ataasoma okufuna olubuto lw'otayagala. You can't get food for your baby because for us you are not ready to serve a dog with its puppy. Ogenda kujjawo emmere ey'okulya ffe tetuli beeteefuteefu kuliisa mbwa na kaana kaayo. It's a very much wanted pregnancy. Nyabo n'olubuto nalwagala. Baby in here has a mother, a loving father. Era omwana ali mu lubuto alina maama we era alina ne kitaawe amwagala. Mr. Katende. N'ekirala jjajjaawe amwagala nnyo Mr. Katende. He even promised to take me back to. Yansuubiza n'okunziza ku ssomero nga maze okuzaala. Kati ebyo byonna weerimba. Oh. Right. Kale. And let me tell you this story. Leka gambe kino. That so-called baby of yours. Oyo gw'oyita omwana wo. Another life on earth. Tajja kulaba ku bulamu bwa nsi eno. Era ajja kukoma eyo. Eki? You have no right on my baby. Gwe nnyabo tolina lukusa, tolina buyinza ku mwana wange. Let's decide on that. Kale katusalewo ku ekyo. To help you certain acts. Twalira ebikolimo byo. Katunula ng'akalogo. Hey, kamugewe oyo. Tojja muzaala. Katonda wattu ekyo nno kiba kigenze wala. How dare you do such a thing? Tatuyinza otya okukola ekintu bwe kityo. Which thing? Eki. That you're taking Josephine back to school? Mbu Josephine omuzaayo ku ssomero. Well, I think she has now understood. Handooza yategedde era. Okay.
But tell me, on whose money are you going to take her back to school? Tata ku ssente zaani kwogenda omuzza ku ssomero? Eki? Listen. Wuliriza. I am handling my own money. Nze nkwasaganya ssente zange. Ssente zange. This is my mother's money. Zino ssente za maama wange. Therefore, I'm responsible for it. N'olwekyo nnina obuvunaanyizibwa ku zo. Get out of my... Vana wano kala. Sebo kamugamba ssente za maama waako. Tekajja tata talina kuzzaayo Josephine ku ssomero. Ozanya gwe n'omwana ng'alina ekitima. Kakati nno oluvannyuma kaakano tukalaba kali mu kwetala kasooba bwe kalabiriza budde bwa kiro. Yabaako obukerenda ano bwakyusa adda ku TV n'alaba ojja kifiiringa. Kakano omukazi watu yajja nga bw'omanyi obukoowuko balina obukerenda oluusi obudagaladagala balina okunywako. Kujjamu odropu yeyo obudagala bwe ali lubuto muyambayambako kubanga ali stable. Jane girasi y'amazzi nange nga bw'otegeera embeera. Firimu zino zivaamu mu Video Center ensibuko bino Uganda wali ku Majestic Plaza level 5 room number 8 eri gwe musobozi wa firimu kalinga amira kerenda. Tekayo kerenda amirembireko munange. Ab'embuto bano balina amakerenda ge bamira ne batalina kumira ng'amaze okukamira ate bukeera ku makya olowooza asula bulungi. Samali bannange. Samali. Tikyoliko liba mututte biwala ttaka n'okumuddusa mu ddwaliro. Akali noono bagamba essanyu lya malembo. Yeyadde eno n'aseka oliba mututte kyeyakoze yakikoze yakyusizza eddagala n'amuteeramu kali akazibu. Akano omukazi watu bamutwala mu ddwaliro. Sinolira basawo bagenda maaso n'okukola omulimu gwabwe bakola kufiirawo. Nabukalu bakola ekisoboka kyonna. Filled your heart, corrupted your mind. Abasawo Devil's afraid of you. bakola ekisoboka kyonna okuba ndi bataasa Josephine n'omwana we. Oluvannyuma Mr. Ben, Ben you know, we did all that we could. tukoze buli ekisoboka kyonna. We removed the baby, but it is dead. Omwana tumugjeemu naye mufu. And the mother? Ate maama The time Josephine arrived here, she had lost a lot of blood. baga Josephine watuukidde wano avuddemu omusaayi mungi era Her uterus got damaged, and during the process, afunye obuzibu we lost her. ku nnabaana ng'agezaako okuzaala. Ekyembi nti bamufiiriddwa naye. Kale nno maama yazirikawo era kimukubye enkikuwe wala kyeyakoze munne kyabadde tekikolwa muntu. Ogwo omutima guba gugenze wala. Kaka taata ajja eri mwannyina amugamba mutuufu ekiriwo oyinza okitegeera sisita kiki Katonda wange. Do you know what's going on in this family? Ekigenda amaaso mu famire yange okimanyi. Nagenda nenzaala omwana ono omuwala ono omugundi ono. Taata agamba yagenda n'azaala omwana omuwala ono gundi. Nabukalu. Nabukalu tafuuse Nabukalu. Nabukalu afuuse Nabukalu. The girl is so bad-hearted. Wala alina omutima omubi. Mutima ogw'ekituju. Simanyi lwaki ali bw'atyo. Esookedde ate bakolagana ne nnyina. Esooka takwatagana na maama we muto. Ono mukyala wange tebakwataganirako ddala.
Nganalikira. Ngeza kugumikiriza. Kataga neralikira. Maybe she gezezaako okukkiriza nga manyi nti oba anaakyusa. worsening. Bintu byongera ddala kwonoona. Bintu byongera kwonooneka byongera kuba bizibu. Nemanyiza naawe oli. Ensonga netuuka ku kino nga tongamba. Ensonga netuuka n'otangamba mwannyinaze. Nga naye bw'omanyi omuntu ogumikiriza munola. Aganga bw'omanyi muno ogumikiriza munolaba oba omuntu ayinza okukyuka. My sister. Naye omwana aganye okukyuka y'ensonga lwaki nkuyise. Now. Njagala onyambe. I take her home or I talk to her. Kuno kali nkuyambe ntya. Mujje waawo muleete ewange oba njogere naye. About taking her to your place, just forget it. Ekyokumutwaliwo kyerabire. Just forget it. Ekyo kyerabire ono omwana tosobola kumulwandolinga tosobola. Naye wabula. Mwannyinaze kyenkusaba. Kyenkusaba kimwannyinaze. Engeri gye ndabamu omutima gw'omwana. Ogenda bagyalabamu omutima gw'ono omuwala. Omwana we. Happened in this home. Ate obulamu buno nga bw'obumanyi. N'ekyatuuse waka. Naye seewulira bulungi mbeera nge. Aga obulamu buzibu. Tebutebenkedde ennaku zino nange seewulira bulungi wayinza okubawo ekintuukako. Kuntontiisa nawe ndi ekituufu kikangeera. Zikyusa. Naye toyinza kyusa nteekateeka za Katonda. In case anything happens to me. Wabawo ekintuuseeko kyonna. Nja kukwasa amaka gano. Amaka gano ngenda gakulekera. Yes. Gakwasaganye. I can't imagine her. Kubanga with the rest in this house. Simanyi bwe kiyinza kuba ng'omuwala oyo mulese maka n'abasigadde. Nze Nabukalu ngenda kwogera naye. Namugatuufu nze ngenda kwogera ne Nabukalu oyo. Oyo omwana tumuzaala buzanzi. Ffe abalina omuteeka. Singa wakiŋŋambirawo mwana ffe tulina omuteekateeka ffe tumuzaala buvunaanyizibwa bwaffe. Ngenda kwogera naye. Agenda kukyuka. Nkimanya ajja kukyuka. Tosamuleka beera bw'ati. Tetuyinza kumuleka kubeera bw'ati ate kisoboka. Ko mwannyinani ogenda kwogera naye nti gwe mundekere. Kaakano tudde ewaka. Samali oli otya? Ne bulungi naawe oli otya madamu? Ekyemisana leero nga kikeereye. Hani n'okusooka okuwoza wano ebintu ate n'okulongoosa ennyumba. Kale nga bw'obimanyi kale kansooka ndekeko omuceere ate. Samali afumbyemu koleeti. Obutunda nabwo wabulese wano ate. N'akamumaliza obukamula n'obuteeka mu firiigi. Leka nze mba mbikolerako ebyo naawe. N'ekirala. Leero ngenda kuyambako nno kukyofumba. Genda okola ebisigadde. Leka naye malirize bino nti aleka. Nze wendi ngenda kuyamba. Okay. Kale. Kuyambeko ogenda omaliriza engoye ezo. Leka nkuyambeko ku bino ogenda omaliriza engoye. Muga nkolera kimu tolwayo. Yinza okundeka ennyo mufumbiro ate bino ebyefumbiro saabimanyiira. Azaamu yambeko mu byefumbiro. Kali Samali. Kena tofaayo. Samali omwana ono amumanya embeera ze. Omutima agugyewo ogukyuka okwagala okutandika okujja mu ffumbiro. Kali Samali kabaza avuddewo. Agenze. Tekaagala buli ali wano amaka kaagala gasigalamu kokka. Yovolamu ababeerawo ne mulowooza ebintu by'abakitammwe. Buli okuba bakolerera. Mulemu okwekolera ne mwagala ebyakaweweevu. Kiyinza n'okuviirako okwagala okutta abantu bonna ab'ekika. Ani gweyagala bya bwereere. Kaakati nno. Yina okulaba Samali mu ffumbiro taliyo. Asooka yeetalaatala awo. Ng'alyoka akwate kubajja. Gyebaleko mami. Maama gyebaleko. Ndi bulungi oli otya? Koleddeyo ka juice. Maama koleddeyo no ka juice. Okakasa. Anti Samali yaluddewo kuyisa. Samali munange yaluddewo okuteekateeka ekyemisana. Kali naye ne ngenda muyambeko olw'akajuice ako. Yenna nno wampisa. Era kino maama kyamusanyusa. Omwana ono bw'aba ng'asobodde okukyuka n'abamu omuntu ategeera kiba kirungi nnyo. Akati nno kye yakola kajuisi kaakano. Teyakomoko ng'akwata no ku bbeere. Sebo ng'abaako kajjayo. Weetegereze. Tulaba Nabukalu ke ka firimu. Kina Uganda. MK Video Center nate mweziva. Sibuko ibina Uganda ali ku Majestic Plaza. Nabukalu. Mama yagaye Katonda watu oli w'amaanyi. So great. Oli wa kitalo olaba osobodde okyusa omwana ono Nabukalu.
n'afuuka omuntu ategeera bannange ekyo kye njagala abeere nga banna abalala. Kumbe Nabukalu pulaani ze zaakubaako bw'atabula. Omusawo gye baalaga era obuntu bwe yamuwaawo akakulungira baba n'okiwulira. Awo kyekyo ajja kukola, ajja kanywa akawulire. Kamala ajja mala asooka amutabulira. Akatabudde. Maama musanyufu, omwana ono bannange okukyusa ku mpisa. Buli muzadde yenna ayogala omwana we nga yeeyisanga omuntu ategeera. Teri agala mwana mupangulufu. Kati taata akomawo. Abayi. Okomyewo Malaika yange. Ebali nnyo mukwano kusiima. Taata kusansa okulaba kulikayo. Uddeyo. Why? I'm fasted too. Nange nyonte ndi bubi. Some juice? Tutira ka juice. You can take mine. Tato fayo. Osobola okutandikira kange. Daddy, I can't get you. Taata leka nkuleetera akako. Maama naawe obadde ki? Taleka. I can have water. Nze nsobola okunywa ku tuzzi. Taata ukasooka anywe ka juice kubanga atejjukira ye mwami. Sajja akuwa. Nope. N'okunywa ka juice kuno ebali nnyo kanteekerateeka nedda muwalawo. Yakateeseteese. Taata nga tayiwayo ka juice. Taata bagamba lweyagaliza muka kitaawo bannange. Taata kajjudde eddekende mwana wattu. Alika. And yours? Olunaku lubadde lutya kono bulungi ate olulwo. Just like that. Maama galubadde lwelutyo bwe lutyo. Ono naali wano atandise otuyanirira. Taata yanywedde ka juice. Yakatandikiddeko. Kiki ati? Tewali. Akanywa bw'akawuliriza. Maama nnyabo agenda okwettira kitaawe. Really? Wandi nga awulirizaamu kakamunguluze. Ddala. It has to be ulcers. Oba alusa. Manyi alusa nzibu. Ziyinza okugwiragwira abazitegeera bazimanyi. Waliwo abazitegeera alusa. Ogenda okulaba. Taata kiki ate mukwano? Kumbe kajuyisi mwana muwala katabudde. Taata kanywedde. Taata ate kiki? Maama nedda. Taata nga takanuka. Taata ebyokunywa tebitabuse. Ebyokunywa tebifuuse ekizibu. Samalita ze Josefu n'asikaali. Maama nnyabo tumusitule tumutwale mu ddwaliro. Taata embeera bannange eyongedde kuba bubi. Laba ettima obutemu. Omukwate bannange, mukwateko tumutwale. Ono akutte ebisumuluzo tamanyi na kyakkola. Muzeeyi ng'amaanyi gamuggwamu. Era akyassa omukka gumuweddemu. Kalino kakolerawo. Tulaba Nabukalu. Ke kafirimu kafe kina Uganda. MK Video Center. Ebeera nsibuko ya bina Uganda wali ku Majestic Plaza level 5 room number 8. Omusuubuzi w'ekina Uganda wenna nawe yeetaaga otandika business eno ebina Uganda ojja kuba ku 070 10 55. Kaakano munange amaka gaasigala mu kiwu yongobero. Taata nga amaze okufa. Ono yabadde ayagala kutta muka kitaawe. Yakaabye obuziga bwa ggoonya. Maama yuno tabitegeera. Maama bwe weefuula okuba nti oli mu nnaku
kumba osanyuse After succeeding in what you wanted to do all along. oluvannyuma lw'okuyitamu ekyo ky'obadde oyagala okukola akaseera konna obadde oyagala mutta kuno ki Oh dear dad. kataata afudde gwe wamusse eki You want us to think otherwise. But we won't. Because we know the truth. We know that you killed our dear father. tukimanyi kitaffe gwe wamusse nsirika Stop it now. kirekere ekyo sibagawunu yasse I have killed my husband naaba nyinza okutta bba wange dearly. gwe njagala n'obulamu bwange bwonna kisoboka ekyo anyway Since the one you love so dearly, ngeja kiri nti gw'oyagala ennyo yafudde why don't you also pack up your things? lwaki tosibaamu obubwo Because we're tired of your chikazi. n'ogenda kwatuko ekikazi gwe Go back where you came from. ddayo gye wava We are really tired of a murderer like tukooye omutemu nga gwe you to you apart from loving you. kiki omukoledde kiki omusasudde ng'oggyeko kwagala kwabadde akulaga bwotyo bwemusasudde omusse omutemu ono omutemu va wano eki You're also a woman like. amugana nawe oli mukyala nganzi God will judge you. katonda ajja kukulamula Accordingly. katonda ajja kukulamula May your curses bounce back to you. ekyo ekikolimo kyo kikuddire oli mutemu gwe mutemu seboneka niiguuka omutemu oyo kiteewako ng'amaze okufa kakaabyekabyawo obuziga bwa goonya naye kati kalaba ne taata naye kaavuddewo kati awo kalina enkizo kagenda bakolako baaba tulaba Nabukalu bwe bakayita Yosefu yuno mu butuufu ye tamanyi katonda ki kyamwagaliza era katonda singa mubadde kumpi awo ndowooza yali mukutte mataayi zaleeta maama Yosefu kiki olina okuguma Stop crying for your dad. munerekera okukaabira kitaawo I'm living without him. yiga okubeerawo waatali Be to God. hange simanyi kye nakola katonda I've tried to look for a job, but all in vain. nagezaako okunoonya omulimu ne bigaana To give me money to start up a clinic. taata nansuubiza okumpa ssente okutandika kiriniki kati amututte God knows the reason why you're going in such a situation. ani ye katonda amanye ensonga lwaki oyitamu eyo embeera Answer your prayers and you'll get a job. amaka gwe tofaayo tulina musa bajja kuddamu essaala zaffe omulimu ojja gufuna Oh, Joseph. naga naye ate ng'ovudde ku ekyo ne kano akawala nako tekakyusa neeyisa yaako Respect anyone here. Yosefu muleke Nabukalu talina gwa wakitiibwa wano ekyo kimanye Let her mistreat me, that I will stomach. naga leka nze ampise bubi ekyo nja kimira They are mistreat you. naye ate bino byagenda maaso n'okuyisa obubi sijja bimanyiira sijja bigumiikiriza tayinza kuyisaamu maaso tekijja soboka Yosefu ng'omwana omulenzi wano aliwo kati kubanga Jimmy taliwo yagenda kusoma busosolodooti kati ng'ayita mwannyina owa eki kyogamba ki tuuliraawo Talk about what? okwogera ku ki ompise twogere ku ki You changed a lot. okyuse nnyo lwaki And why are you so concerned about my... lwaki ofaayo nnyo ku kukyuka kwange olwo Because I'm the one who replaced him. ani olw'okuba nze nadda mu bigere bya taata Take care of everyone here. nze nina okulabirira buli omu wano idea about being my father's replacement? mbulaba gwezze mu bigere bya taata watandika ddi olwo Since Jimmy is not here. engeri kiri ndi Jimmy taliwo nze nina okulabirira famiro giddukanya And about his family over? Because I don't know you as my brother. leka naawe watandika ddi okufaayo ku famiro gwe sikumanyi nga mwannyinaze Anyway, to be precise, I called you because okukyanguya I wanted to know why you don't respect Mom. nkuyise wano njagala kumanya lwaki maama tomussaamu katiibwa yadde I simply don't, because nobody in this house even deserves a spoon of respect. kati agamba nkikola mu maka gano tewali yadde agwana akajiiko k'ekitiibwa Now we have a biological bond. naga kimanye gwe nange ffenna tulina omusayi gwe gumu Never came by our own. kitaffe y'omu Who brought us? kiffe twereetaano taata ye yatuleeta Yes, sis. Webereremu. weebereremu Let's coexist. tegeera tugende maaso nakyo Animal. By the leka kweyisa nga nsolo even wild animals of the same type can graze together for olaba n'ensolo ez'omu nsiko ez'ekika ekimu zisobola okubeera zonna ne zitegeeragana ffe tuli bakika kimu lwaki otusosola lwaki weeyisa nga ensolo All your properties. tokyogera nako So you're here ebyobugagga byammwe mwabitunda kati oli wano mwagala kubba byammange tooth and nail.
Tell me to myself and my brother Jimmy. Totegana ebyobugagga webiri byange na mwannyinaze Jimmy. Gwe sibamanyi. Now listen attentively. Kati wuliriza bulungi. You choose between either adjusting your behavior as positive. Salawo okukyusa mu mbeera zo obemu kumpisa oba okupaakinga nawe ogafulume. Naye akandudde ku ddoboozi. You have blown the first whistle. Ovuye effirimbi esooka ssebo. And the last one. Ate yeesembyeyo. N'ekirala. You'll come and kneel before me. Kino kitegeere. Weefuula ow'akabi ojja kujja onfukaamirire. Werindi ojja kiraba. Nze simanyiirwa. Bwala n'atabuse ssebo naye. Kaakatudda ku Nabukalu. Munne wa Samali. Agenda maaso n'okulongoosalongoosa. By the way. Yo why? Mama. Ono yennyina omuto. That this stupid boy Joseph. Gwomanyi ono omusiru omulenzi Joseph byaŋŋambye. What? Ebiki? Yes. Mbu ye musika wa taata. Musika. Yatandika ddi okuba omusika. Since when? Eddi? I don't. Nange simanyi. He has gone above the limit. Oyo asuse w'alina okukoma. Right away. Tulina omuyimiriza. Oyo naye aveewo. What? No. Tumukolere ki? Simanyi wali wampulira. Oyo ekyomukula tukimanyi. Go mad. Agwe bugwe ddalu. Because I want that woman to feel the pain that we are feeling right. Kati aganjagala omukazi oyo nnyina awulire obulumi naffe bwe tuwulira. Are we going to be with him? Mama tumuloge. My daughter. Muwala wange. I know you don't understand this. Katobitegeera bino. You come around. There is a simple, clean way of doing it. Waliwo engeri entukuvu gye tugenda okikola. We did to Josephine. Tablets. Kiri kye twakola Josephine okimanyi. Kakerenda kokka. But Ha. will they work? Naye kanaakola. Trust me. Tobimanyi. Yennyina. Kaakati nno muganda wa mama wamugere tugenda bakola kaabo. Baka balina okugaamuka. Kakuba kaatonyerera. Tulengera mukazi wattu ava gy'ava kamuleeta misinde. Jakatonya. Agali naaba agenda kaladdu kaakuba. Uli jjajja nzoyizoyi yatugamba yagira mu nkuba. Ye mu nkuba mwajjira. Genda okulaba maama kaladdu we kakubye. Ate yaddamu ofuna agasituka. Ozanya. We kuyita Samali. Kwataako mwana wange. Talina gasituka mukazi wattu. Samali kwe kumukwatako. MK Video Center. Ensibuko ebina Uganda ali ku Majestic Plaza level 5 room number 8. Agegwa omusuubuzi wa firimu. Ezibeerawo bulungi nnyo nawe yeetaaga kamwaka mu firimu enjogere n'ezitali njogerereza ebina Uganda. Ate mba vijje bonna we ziri enjogerere. Omusuubuzi nawe yeetaaga otandika bizinesi. Ojja genda ali ku Majestic Plaza. Oba okuyita ku 0701 10 55. Samali ng'akwata ku maama ng'amutwala mu nnyumba. Kaladdu kayina engeri gye kamukubyemu awo. Twaga tulabe gye biggwera. Bagiyita Nabukalu. Akanno oluvannyuma Joseph tumulengera. Taata abadde amusuubiza akasente atandike kiriniki. Taata yafudde. Sebo. Nakugaana ebitiibwatiibwa. Nagaana ebitiibwatiibwa ebyo mpita sebo bye bikimpita Joseph. Iwa sebo. Nsonyiwa sebo. Olaba ate bw'okizzeemu ebya sebo bye biki? Joseph. Njagala okwogeramuko naawe. Nakye njagala okwogeramuko naawe. Ekikwata ku Nabukalu. Omaze wano ebbanga. Wano mazeewo ebbanga. Nakyasobola kukyusa. Okimanyi oli talina kyasobola kukyusa, tajja kyuka. Wegenda maaso nakola mirimu gyo. Nabukalu muveeko oba byompitidde bireke. Tawaanaaki. Waliwo nno ensonga endala kono ki? Nsaba weegendereze nnyo Nabukalu. Weegendereze nnyo Nabukalu oyo. Nawulidde nga boogera. Maama Gayita. Ne maama we Gayita. Oveewo. Eizo kutta oba okusuula eddalu. Ku ebyo ebibiri. Eri Nabukalu kyonna kyonna kyakuwa okunywa. Kaakati amugamba kyonna kyakuwa okulya n'okunywa. Mwegendereze.
Thank you so much. Kuye ndi webale nnyo. Webale kusiima. Awo. Amugambye kubanga yabawulidde ng'ali kabbalukoni wali. Baaga okumusuula eddalu oba okumutta obusa aveewo. Tugenda maaso kakati n'omusajja watu akola enteekateeka ze wano. Ayita mu bitabo yali yasoma oyo gw'olaba yasoma busawo naye ng'akalimu kakyagaanye. Aba ali awo mwannyina. Aloba ne mwannyinaze. And what happened to Samari? Oh. Kiki ekituuse ku Samari? Somebody is doing some other chores. Samari alina ebirala byakolako. Breakfast for everyone. Ate nze nsaze okuteekateeka ekyenkya eri buli omu. Yes. Yeah. And, I know you don't believe me, but nkimanyi muneetonzikiriza. I'm really very sorry of everything that I... Naye onoonsonyiwa ku kya buli kimu kye mbadde njogera n'empisa gye mbayisizaamu buyeetonda. And I think we need to coexist. Era ndowooza kituufu twetaaga ffenna okubeerawo n'enkolagana. Kuno banga otegedde ensobi yo ng'era osazeewo okukola ebintu mu butuufu bwabyo. Katonda w'amaanyi wabula asazeewo okutereeza bintu abikole mu butuufu bwabyo. Amuleetedde ne kacyayi mwannyina. Kanyojja kawulira akamulekeddewo awo kye bayita ekirungo. Kakati nno mu kaseera kano oluvannyuma tulengera bwana Mulayo abeera kuwepepeta bwepepesi nga tezireese ssenga. Oh, hi, Aunt. Baneesenga. You're most welcome. Sanso kulaba. Yeah. How are you with this? Kwatirako ensawo emmenya. How's your mom? Mama walwa. She's okay. Ali bulungi. Okay. Ali okay. I received a phone call that she's not fine. Nfunye essimu nti tali bulungi. Which is which? Oh. Kirwaku byonna. Actually, she was sick. Actually yabadde mulwadde. No, she's very okay. Naye kati ali okay nnyo. Kino kirungi. Ekyo kirungi. Mbadde ngenda kumala emyezi 6 wano. Naye kati ntoddeko 3 ngenda kumalawo 3. Wano. Ogenda kubeera wano. Bwange. Ani buvunaanyizibwa bwange. Kumana abantu baamu. Kubanga amaka gano baagandekera n'abantu baamu. Oh, father. Ate olwewuwo. Kakati no father yajja. By the way, she. Father Jimmy. Bedroom. Musosodoti. Mama waluwa nti ali mu kisenge kye. Ate n'onazze. Bannange. Ettima lye kalina lyonna tekaagala muntu yenna wano. Kwa kyovula ow'ettima afa yekka. Muntu nga tayagalayo bantu. Jimmy yajja ne ssaala zonna asooka asabire ku maama. Creator of heaven and earth, the King of kings, Essaala nga zigenda maaso. We come to you in the times of need. Maama asabulwa asabiddwa. And we pray that you heal our mother in the name of Jesus for the King of glory. Era asaba. A saving God. We pray that you save our mother. Katonda omulamu gwe baweereza agende maaso n'okutaasa maama byonna buli kimu kutulami biki byonna ebimuliko bigende. Your name is worthy to be glorified. Erinnya lyo liweebwa ekitiibwa. Us not to turn our back on you, but to come to you with thanksgiving. W'omukisa obutakwefuulira okuleka okujja gy'oli n'okusaba ekisonyiwo. Amiina Mwoyo Mutukuvu. Hail Mary, all saints, in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Linnya lya Taata Mwoyo mutabani we Mwoyo Mutukuvu. Amiina. Maria. Nga bw'omanyi essaala ez'ekisosodoti baali bamudaali nnyo bano. Bwe batyo bagenda maaso nakoolobeza maama Saala bambi omusabire atiisa yakubiddwa akaladdu nno ak'omutawaana. Tugenda maaso tulaba Nabukalu nateera nga bulijjo abeera vijje mubba nga nze nkutuusaako ku 0703 84123. Kakati n'oluvannyuma bannange waliwo gwe tulengera yuno kasasiro akutte ebifulasika yeetisse ebikutiya ayambadde ebipale n'ebiviiri bikoma eri. Katonda watu omuntu asobola okukyuka mu katikitiki ozanya yuno alondalonda
Bikedo. Bantu bamutunulira. Oyo si Joseph. Inda kugwe. Oyo si Joseph oyo. Musajja asoma obusawo agenda na kuba dokita. Katonda watu. Mulalu. Bulijjo simanyi nti mulalu. Bane bulijjo simanyi nti mulalu. Nze nalowooza nti yabulawo obubuzi. Ono ne yali girlfriend. Ono waka bulawuzi akeeru. Bane Joseph wabaaki. Ehehe. Joseph. I give you. Nkuweko. Nedda. Joseph, just stop eating that. Lekera okulya ebyo. Amutya nono mutya. Yali boyfriend. Nyabo. Ate mudduka ki? Ndeka ki? Joseph ne girlfriend we kati amutya. Ye yali mbuta kyamulaba. Yes, aunt. You sent for me. Sengo mpise kiki? Senga ayise muwala we. Why don't? Muwala wange. I'm not happy with the way you behave. Siri musanyufu yadde n'akamu ku neeyisa gye weeyisa mu maka gano. Why don't you change? Lwaki tokyusa ku neeyisaayo? Right. Kituufu. I think I'm behaving badly in my mother's home. Nze ndowooza neeyisa bubi mu maka ga maama wange. There is anyone who is not fine with my behavior? Oyo yenna awulira nga tali fine ku neeyisa yange. One leave. Apaakinga ebyo byagende. Who do you think you are? Nolowooza oli ki? I'm Nabukalu. Nze Nabukalu. And aunt. Ate senga. Why don't you go back to your house? Lwaki toddayo mu maka go? Eki? Because I'm tired of you. Naawe kooye. Of that. Gwogyeko n'ekyo. Don't stop involving yourself in things. Lekera awo okweyingiza mu bitakwatako. You won't like it. Kubanga tojja kyagala. Touch the space. Ngenderera. Mama nnyabo. If you have failed to gain the discipline. Bwe walemereddwa okubaamu ku mpisa. Katonda ajja kuteekamu empisa mwana gwe. Ever thanks. Weebale nnyo. Kasiya. Tayagala na kumanya. Senga yabadde yeejaka. Bw'agenda muteekamu disipulini. Eri abaana bo bali nga baakyama. Oli omwana yakyama ekitimatima. Akano tudda ku Joseph yuno. Joseph ak'okunywa ke baamulunga. Wali kameeza we yali atudde ng'asoma ebitabo. Kaamusuula ddalu. Twagala tumanye gye biggwera. Yosefu yagwa bugwi ddalu. Yuno atambula ku street. Anu bonna bamutunulira. Abamutegeera. Abasinga bamumanyi beewuunya bwewuunya. Bya famire. Mwanyina. Yuno yerira kiveera tali ku olwo. Kaakati ono yamulabye. Bannange kino kansooke nkinywere lugiraasi lw'amazzi. Omulenzi nangwako eddalu bw'ati. Nakyala yeewuunyiza omulenzi ali amwagala ennyo. Ajjukira kalabo ke yasembayo okumuwa kaali kasimu yamuwa eri yennyini ey'okuseereza. Mulaga nga bw'amwagala ennyo. Kyokka ate yagudde eddalu. Era mukazi wattu teyakikkiriza. N'ajjukira ensanga gye yasanze Yosefu ng'awoomerwa kivakedo wali. Joseph bannange. Nkuweko. Ozannya ggwe. Maama nnyabo. Yasigala ano omukazi wattu n'asooka asirikira n'abifumintiriza. Yambayi Katonda wattu ensi nga nzibu. Joseph baamufudde ekyo. Tulaba Nabukalu ke kafirimu. Era nga kakutuusibwako bannaffe ba MK Video Center. Ebeera ensibuko ebina Uganda ali ku Majestic Plaza. Level 5 room number 8. Nagamba jjukiza nnyo mu abasuubuzi b'ebina Uganda mwenna. Mujja kubanga mwanirizibwa nawe yeetaaga akamu olabira waka. Samali. What are you doing? Okola ki? I'm taking mommy's water. Ani mama mutwalira ku mazzi kunywako. Omulwadde ayo y'amazzi. Kiki nagamba? Now listen. Kati wuliriza. You should never get anything from this house.
tobaako kyotwalira nakyalo oyo okuva mu maka gano. Toba. Teeka ugiraasi ogende. Teeka wansi giraasi ove wano. Amazzi oga batwalira ngani. Genda. Banna. Nabukalu naye bamutabukidde. Munne wa Samali. Mukozi n'agakwata n'agayiwa. Siya. Wano waabwe. Drowa zonna n'azisibasiba. Najja ne wano n'asibawo. Singa yajja. Ogambye ekinyabo amuwulidde. I think you heard me loud and clear. Ndowooza ompulidde loud and clear. Your mother is sick. Maama wo mulwadde. Your permission in whatever you're doing in here. If you're drinking water for your sick mom. N'amazzi aga maama wo mulwadde. N'ogaana ogamuwa. Tonyumiza bya maama naawe. Maama biki? You should know this. I'm about to close up the whole house too. Ate no naawe manya. N'ennyumba naatera okugisiba yonna. Ozanya n'agaana. Kaakano maama yuno abadde ayoya tuzzi. Otuzzi natwo batulemesezza mu maka gano. Nabukalu atabuse. Bigwerawa. Maama ali bubi. Munnange guma. Guma munnange. Genda tuyamba. Katonda ali kusaidi yaffe ajja tuyamba. Ojja kutereera. Yosefu yagudde eddalu. Kaakali muwala we yafa. Omwami naye taliiwo. Ensaali nga gyasigaddemu obwomu. Nabukalu n'omulwadde n'atuuka okuyoya otuzzi. Omwana n'agaana otumuwa. Amumpitire Bishop Jimmy. Oba asanga kati mwana ategeera. Jimmy omusosodooti. Oli yenna abeera mu bufaaza. Muyite Jimmy. Siwakyali kirala. Mukubire kati yanguwa. Jimmy. Bambi. Ye mwana kati ayinza okutegeera. Mukubire munnanga ajja nsabireko. Aye ndi bubi. Embeera eyo nno eba tesanyusa. Kaakali no tuba tuli wano nga zireeta erondalonda. Omanyi akuloga obulalu aba akuloze kwerondalonda. Yuno enazze ne tindikaali ye yonna. Akutte kubaze. Ekyobulalu toyinza kwerabira waka wammwe era buli mulalu abaako ewaabwe. Kukola ki wano? What do you want? Oyagala ki? I am thirsty. Nyente nnuma. I'm drinking water. Njagala ku mazzi g'okunywa. Oh. Water. Mazzi. Water, yeah? Mazzi ye. Okay. You stay here. Beera awo. If there is a cup you're capable of drinking. Ndaba baaliwo ekikopo muyinza okunywera. Kuleetera amazzi. Mannaye abalalu nabo. Asigala no yeetakula. Bw'aluma ebigaatigaati bye ebimondemonde. Anakyala ng'aleeta kikopo. Kalina ettima. Agala amazzi. Awo nkoze bulungi. Lindako. I want you to kneel down. Njagala ofukamire. For this water politely. Osaba amazzi gano. Mu buwembeefu bw'ekitalo. Yamugamba oli nfukaamirira. Mutaka ng'afukamira. Yosefu. I told you will kneel before me. Nagamba oli nfukaamirira. What's that? Kyekyo. Onampa amazzi nnyabo. Yontange ndi bubi. Mazzi g'oyagala ng'alyoka agamuyiira. Twaliri. What do you want from me? Onjagaza ki? Why can't you people leave me alone? Lwaki bantu mwe temunneesonyiwa? Joseph. What do you want from me? Munjagaza ki? Baby. Munneesonyiwe. You made me go so evil like this.
reaching an extent of killing my own father. Mwantusa ku mbeera y'okutuuka okutta kitange. But instead it's my father, my own father who took the poison and died. Tugenda maaso. Mwana mulanga agenda maaso n'okwogera buli kimu. Agalwaki? Kill you? Oyagala nkutte? Sister Josephine? Is that... Nga bwe natta sister wo Josephine? Ky'oyagala? I will kill you. Naawe nja kutta bw'oba ky'oyagala. But just know that I'm going to kill your mother. Wabula kimanye nti ngenda kutta maama wo. Kill her. Ngenda mutta. Your sister. Nga bwe natta sister wo. No, move. Kati va wano. Genda. Go and never come back. Genda toddira ddala wano. Astari! Madam. Just leave this place and never come back. This is my property. Agamba wano wange. Twala ono aleme kudda. Saagala kasasiro. Shall we? Jawo. And make sure that you take that man out. Kakasa nti oyo abeera bweru. If you ever open that... Ate boddamu okumuggulira gate. Mugenda mwenda. Mugenda aba. Babiri. Twala. Tenda kusuula eddalu. So despicable. Saagala. So disrespectful. Katonda wattu. Tugenda maaso nate nagambye tulaba Nabukalu ekutusibako bannaffe ba MK Video Center ensibuko y'ebina Uganda ali ku Majestic Plaza. Kaakano oluvannyuma maama we yajja omuto Bonano bayayi ne maama museeguunya n'entambula ye yeno. Kyokka bannaye. Anyway. Exactly, mommy. Thank you. Webale nnyo ku buli kimu maama. Owaayi. Nabukalu. I'm in a place. Yes, ma. I don't like the environment in there. Embeera yo munda sijaagadde. This woman, whatever you call her, omukazi oyo kyonna ky'omuyita. To us and to whatever we are planning. Kakasa. You mean my auntie? Nkyotegeeza olisenga. Look, Mom, I've also been thinking about it, but... Naaga mama nange mbadde nkirowoozaako naye ki? Are you for real? Ebya ddala? Tie. Come on. Leka. You're the daughter of the house. Gwe muwala wa mu maka ago. Just kick her out of the house. Oyo mugobe mu nnyumba. Perfect. Tofaayo. I'm going to do that. Kati agala kugoba. Agamba kawala ke kano kagobe ssenga waako. Mwannyina wa kitaawe. Believe in you. Kukkiririzaamu. Bagobe baveewo. Wala akasiru kano nno. Kill them all. Batte bonna. Clear them all out of the... Bonna bajjeewo. Last. Ku nkomerero. You at your own game. Naawe nja kukubisa kazannyoko. Werindako. Kaakati nno. Singa ono maama naye aleka kyabala. Ekyokubani akozesa muwala we okuggyawo bano bonna. Amaka bw'anaaba agasigaddemu ate naye afuna ate waagamuggyiramu. Kitegeeza ne maama ono amaka ga muganda we naye yali agaagala. Kati omulwadde yuno yeetaaga kaakunywa. Bannange simanyi n'amazzi we gagenda kuva. Kubanga Nabukalu efumbiro ya Nabukalu yagadde effumbiro. Firiji n'agisibirayo. Ne firiji n'agisiba. Mpozi tutumyeko ku dduuka. Oba osanga tutumye ku g'okudduuka mwana wattu. Bannange njagala ku mazzi. Olwadde ayagala ku mazzi gaakunywa. Agaba ne Katonda amusonyiwa omwana oyo. Kubanga kyakola takimanyi. Takimanyi Nabukalu. Samali. Kwe kuyita Samali. Samali. Samali yajja. Genda kutapa. Oteeka amazzi mu kyaga oleete omulwadde ayagala kunywa. Kaakali nno. Omulwadde ananywa amazzi ga taapu. Tuddamu kujjayo kintu kyo. Kati aga Nabukalu munange yaŋŋaanye okuddamu okujjayo ekintu kyonna nga tafunye lukusa kuva gy'ali. Ayagala yagasibirayo eri mu kiyungu. Amazzi ge yagaana yagasibira mu kiyungu gwe genda oleeta aga taapu. Muveeko oyo. Bannange. Muntu naye agenda kukola atya. Nabukalu no naye Samali naye byamusobera. Kati abaali wano nga kamulaba. Gwe kiki nagamba? Nagamba ntya? Nagamba ntya nnyabo? Kunange nsonyiwa. Nagamba ntya? Kiki nagamba? Kwata ku bintu byo nga tondaze. Wangano kwata ku bintu byo nga tompadde lukusa. Nganye naye anti nantuma amazzi. Badde nganye singa nantuma amazzi. Zamulagidde.
Namukwaya kyoyinza okolawo. Tokyalina kyosobola kukola waka wano. Nze alina okulagira. Nze alagira nekikolebwa kitegere. Nakuleka nawe wanika n'olowooza nti oli wa kitalo nnyo. Tolina kyoli oli wansi wange. I'm the one giving orders. Senga tabusi. Yagamba yawe ebiragiro wano. Bokola kyawo. Leka gamaza tambula ogende. Manyi mukazi gwe. I remember very well telling you that if you don't stop involving yourself in things which don't concern you, you won't like it. Senga bw'otolekera okweyingiza bintu bitakwatako tojja kyagala. And ate n'ekirala. I've given you enough chance. Nkuwadde emikisa egimala. Now leave this. Kati yitaawo. Yeah. Senga abalaata. Sabali basamali. Zetuntiisa basamali. Bw'oba owulira ng'okoyobera no kwata ebyotambula. Bw'oba owulira ng'okoyo kuba maka gano kwata ebyotambula ogafulume. Ate bw'oba owulira ng'oyagala kukola lutalo nange. Bw'oba oyagala lutalo nange. Kataba analuwa. Njalukuwa. Tulaba analuwangula. Kalaba enno. Nda oba tooge. Ova wano oba tooveewo. Kunsiina wendaga. Okay. Kale. Alright. Kale. Obanga kyoyagadde. Katonda wattu. Kwagaba nakitende wakatende. Higgwe. Gwonzija wano kana konna kalaba enno. Kakikinala. Omanyi sengawo yaani gwe. Omwana ng'ajjayo nsawo. Ensawo si yange eyo. Ekyokola okimanyi bulungi. Naye ogudde eddalu ekyokola okimanyi. Ensawo yange ogizeeyo mu nnyumba. Ensawo yange gize munda. Kamugiddeyo ensawo. Bwe singa bwetaaga ggoba. Namukalu kino kyokola tokimanyi. Tomanyi kyokola tokimanyi ggwe. Yitaawo. Sina gye ndaga. Siina wendaga kati. Toyinza kungoba mu nnyumba ya mwannyina zenna. Toyinza kungoba mu nnyumba ya mwannyina. Yefolome. Genda. Senga yakulanga omumonde. Va wano. Akawala katabuse. Asikali. Asikali. Kali. Kali oluwa. Jangu ngobere ono omunfulumize. Kali yajja. Wait. Mirundi emeka gye nnokuyita. Tensonyiwa. Nkuyise embeka ndi ompisa esatu. Kati fulumi oyo. Kasasiro twala. Madam nga ntwali. Mama no nga twali kasasiro. Ejjawo. Tolaba kiri wano. Kwata kasasiro. Oyo jajjawo gw'olaba. Kino. Kwata kasasiro nayo omukyala naye ofulumye saagala. Saagala fulumya. Abagobye. Ze bali kikola. Ani kyokoze bali kikola naawe. Kola. Bwe batakikola gwe bali kikola omwana we. Oba omuzzukulu. Tusobola kungoba mu nnyumba ya mwannyina ze bwoti. Agatwenza kungoba mu nju ya mwannyina ze. Ebikolimo bijja kunkwata. Ebyo bikolimo singa ebadde ya nnyoko byali badde binkwata naye no ya maama wange weggoba. Nengeza nfuluma ne musa. Ate ne nfuluma ne musanga ku gate. Mugenda aba asikali owulidde. Madam. Bambi yita wano. Abula manyi. Katonda wattu kuno nga kuswala. Onfulumya ngani? Gonfulumya ngani ate? Madam olabika tontegedde. Maama olabika tontegedde bulungi. Olaba. Nze gw'olaba. Mulimu gwange ngwagala nnyo. Kati nyamba. Ofisi yange. Tonkalubiza mu ofisi. Eno ofisi yange. Wali nyambi ne tugende. Nyamba tugende. Nage sina genda. Ugambe siva wano. Madamu naawe. Nze gola mbadde saagala kozesa maanyi. Saagadde kozesa kibuli naye nze nina ekibuli madamu nja okukozesa kibuli. Tonkwatako. Kati nogende. Hani kati yita wano. Asikali. Tonkwatako nja kwetwala. Asikali naye akalimu kaakagala. Amugamba mayitaawo. Tondeetera buzibu tambula. Tambula. Tondeetera buzibu. Tambula. Nabukalu atabuse. Nesengawe. Alagidde asikali amufulumye. Wano todda. Kaakali jime ng'amaze okuyitibwa. Akomewo asabire ku maama. We pray for our mom. Sarah. Upon her with the eyes of mercy. We glorify your name, King of glory. Fill her with the healing spirit. Cast out any kind of demon in her in the name of Mizimu gyonna egyekwese maama. Giyina okugobwa. Mutaddeko gali amaanyi. Amazzi gali gamansiraawo. Tegagobye emizimu woowe. Father Lord, we glorify your name. Kakati maama waliwo ekyamwamuka. Ekuddamu okufuna ku maanyi. Batandika okwolobya.
Mama Sebo teyafuna kutwanya ate. Abayi kyekigenda maaso. Chichi? And when did my house become a church, if I may ask? Amaka gange gatandika ddi okufuuka church. You refuse to accept Jesus Christ as your personal savior? Nabukalu ddala oganye okukkiriza Jesus nga omununuzi wo. Had left you just because of my biological. Gwe nakuleka olw'okuba nti wali mwannyinaze bwe tuzaalibwa obumu. Me? Wait for the consequences. Naye bw'obanga naawe osazeewo okumpakanya, linda ebinaddirira. Kakati no tuba tuli awo tezirese baafanda ate. Ate baafande baagala ki? Kumbe n'omulalu. Kabulaza. You've done a lot of evil in this house. Mwannyina amugamba okoze ebikyamu bingi mu maka gano. Era nja kukakanya. Kono ogenda kukola ki? Ogenda kikola otya ggwe? Aba kyekalakaasanga poliisi. I'm Inspector Jones. Inspector Jones? Okuva ku CPS. Among you is Nabukalu. Kumwani Nabukalu wano? I'm the one. Yenze. I hope you. Nkuyambe ntya? Under arrest. You are under arrest. You have the right to remain silent. Olina olukusa okusigala ng'osirise. It's against you in the courts of law. Kubanga byogezaako okwogera biyinza okukozesa okuvunaanwa mu mateeka. You have the right to remain in silence. Ate odduka wa? Wekyanga kyanga odduka wa? Gaita. Gwe kuyita? Mama Gaita. Mama Gaita? Ayise Mama Gaita. Kumbe ne Mama Gaita aliwe ebbali. Mama Gaita yajja. Why are you shouting on top of? Uwa ikikiwoggana ki? Why are there so many people here? Ate bano kiki? So you're Gaita. Yegwe Gaita. Please. Yenze bambi. You're also under arrest. Naawe okwatiddwa. Under arrest for what? Okukwata kuki? Bana. Whom have we killed? Ani gwe tusse? You two have the right to remain silent. Mwababiri Odu will be used. mulina olukusa okusigala nga musirise kuba bye mwogera biyinza okukozesebwa. Bad thing on earth. Bannange tusobola okukola ebibi ku nsi kuno naye tetuyinza kutta muntu. And n'ekirala. Tell us, whom have we killed? Ani gwe tusse? Tubuulire. Do you know this gentleman? Ono omusajja mumanyi. Ono mulalu. Yes. Katonda wattu. I know him. He's a mad. Ono mumanyi mulalu. The information, I'm not mad and I've never been so. Ku lw'amawulire gammwe sibangako mulalu era siriba. Thank Samali so much. Neebaza nnyo Samali. Because of her. Olw'okuba nti ye nkyali mulamu. And the day you brought tea. Olunaku lwe waleeta caayi. Kaakati nno omuyaayi ono. Kakiyayiti yakanywa. Ono yali akamuteze. Naye nga Samali yali yamugambye. Mugamba mwegendeze byakuwa okunywa n'okulya. Wabula. Yamulaba ng'avuddewo. Caayi teyamunywa. Bino byonna byabadde yeefuula okuba ndi mulalu. Kubadde kufera abadde apulitendinga. I have pretended to be mad. Akaseera konna neefudde okuba omulalu ko neki? But it was you behind the death of our dear father. We nakitegeredde nti wali gwe eyali emabega w'okufa kwa kitaffe kw'otadde Sister Josephine. Katonda wattu yabyogera byonna. Yeefudde mulalu kwongera kufuna information. Of course, we can't live here without evidence. Andi banne kati nga mukiraba afande tetuyinza kgenda nga tetulina bujulizi. I said I cannot step a foot. Ngambye siva wano nga tewali bukakafu. Sir, it's okay. Kiryoke officer. If all they need is evidence. Babeetaaga evidence. Nze ntambula nayo. Nze kennyini nze evidence. Kwekwata mu nsawo. Baali bamumanyi mulalu kumbe yayinamu akasimu ke wali. What do you want from me? Oh? Why can't you let me be? Mama nyabo. You're so evil. Yali koodinga buli kimu. Father. Just because I wanted to kill your mother. But instead it's... Munsindikiriza ne ntuuka n'okutta kitange olw'okuba nali njagala kutta maama wo. You come back here. What do you want? Todda wano oyagala ki? You want me to kill you? Yagala nkutte? Your dear sister Josephine? Nkutte nga bwe natta mwannyoko Josephine. I will kill you if
that's what you want, bw'oba kyoyagala nja kutta I'm going to kill your mother. wabula ekyo nga tekinnaba ngenda kutta maama wo genda mutta. I think you recognize that voice. Ndowooza eddoboozi eryo litegeera bulungi nnyabo. No. Nedda. Kali ate muba mukyetaaga kimmadda. Nze mama Gayita ye yantuma. Nze mama Gayita ye yantuma. Oli musiro oli mwana mutonze nkutuma okole kyolina okukola. Bwe gaba ndigwa muto olina ogwamu. Cuff them. Basibeko empingu wamma. Afande sooka olabe. We shall finish everything in court, right? Nga bw'ogambye ndi buli kimu kale tujja kimalira mu kooti niye. No, wait. Teekako empingu. Yeah. Come, I'll finish everything. Yangu tugende gwe buli kimu kijja kuggwa. Mama agumya. Mama Gayita yeegumya agumya. Tugende. Go and pay for your evil deed. Mugamba genda osasulire ebyonoono byo. Banna. Come back for my property. Nja kudda ku lw'ebyobugagga byange n'ebyobugagga byange. Yagamba ebyobugagga byali bya muganda we. Era alina okudda okubifuna. Kyekibadde kimutta. Naye ng'ali emabega w'akana akapikaapika. Alinde essaawa nga kamaze okugyawo bano bonna. Naye ate akayiiyize. Asigale mu byobugagga bino byonna. Wabula. Katonda si mulyaza amaanya. Katonda talya nguzi. Bwe batyo babakwata. Okuba ndi babatwala. Bawere nembe n'ogw'okutta. MK Video Center nate sibuka ebina Uganda ali ku Majestic Plaza level 5 room number 8 erigwe omusuubuzi w'ekina Uganda. Ojja kubanga ozifuna bulungi ensi bwetyo bweri. Mulemererwa okukola ebyammwe ne mudda mu kululunkana. Kale nno tuyiga okwekolerera. Tuve ku byagundi taata yakola kino ono yakola kino. Bino bya maama wange. Tuyiga okwetegerera. Mubanga bulijjo. Enganze nkutuusaako nate. Mwebale kulaba. Mwebale kunyumirwa. Ebina Uganda tukyabireetera ddala bulungi nnyo. Okuva mu MK. Nabukalu. Nabukalu we. Nabukalu we. Nabukalu we. Nabukalu we. Chasigo chikumbula. Okalya ddakadda balugera. You reap what you sow. Muganda wange osana okimanye. Chasigo chikumbula. Okalya ddakadda balugera. You reap what you sow.